Dirisa Center amanyiddwa nga Chocolate ng'abeera South Africa nga Zalize Kayunga yafunye obutakkaanya Latifa Lyaneza Owekawala mu loogi ya Clean Motel esange Makindye batandise okulwanagana bwe bati abaddukanya loogi ne bayita poliisi ezzebombi ne bakwata okumanya kye babadde bwe batuusiddwa ku poliisi center ng'ono omusama ategeeza nti yabadde mu kirabu ez'enjawulo ng'agenze okulya obulamu ng'amaze emyaka ene South Africa ng'olwava e Kayunga gy'azaliwo bwattu nava mu ggwanga okugenda okuba ekyeyo era yitamanyi kibuga yabadde atamidde nga yeewuunya engeri gye yatuuse mu loogi. Owera South Africa wakamala ebbanga ki? Obeera wakale bw'ozze bw'oba okomyeyo Uganda? Siddamu. Okay, bakuzaalawa? Lyaneza Mwambalire n'ategeeza nti yabadde ava mu kirabo okulya obulamu kwe kusanga Idrisa wabweru ng'apangisiza akamotoka n'amusaba okumuwa lifuti naye kwekukkiriza era yamusuubiza okumutwala ekawala obuli agenze okwekanga abali mu loogi e Makindye yamutudde mu kasenge b'esanyusi kwe kugaana wano Sentamu yamutabukidde kwe kutandika okwennyula bwattu n'amusikako ensawo ye omwabadde emitwalo 30 n'engato n'ategeeza nga batalina gy'alaga era kyayagala kwe kusasula ssente ze. Watudde enkato zange you have 300 shillings. When I get some muze, I say muze, please you a guy Laura and pay into byange. You bring back a bag and she says no money there. Sentamu obweddanya amazzi ag'okumukumu tulise n'akaaba ng'agamba nti omuwala mwesibako ng'ayagala kumunyaga. Mwana ndeni mwana kumawanga abantu abalimi tugende wali batubonya abonye mwana ate nkomye mwana ku kyalo ate mwana wanga mbona agolinya yeewunyiza bwalabi Kampala engeri gye beesiba ku bantu. Omukyalo nasemeye okumulaba nga tuli ku gundi awo we nasemeye okutegeera kwange bano badde maaso ga Osi Sharif Kibike ng'awuliriza ensonga. Suubira omwana oli ntuno yazze buzina akwemanyiza nga tomwemanyiza yakwamika muganda wange wetaaga kulaaguza kamera za ziriki abaana engeri balumbamu abaseka wetaaga kulabulabi ku kamera wali kati sike tumina nenyonde mujuisibwa era sijuki oyo omuntu adebere mugambo wayo byakwentumakinde He said, I don't stay here by Makindye there, let's go. Yewunyisa buli omu abadde amanyi erinnya lya munne era nga yeekokola sitaani okumukema okutuuka ku kino. N'erinnya tolimanyi? Nze nga nalijjeewa. Yeefasiza oli. Muganda wange nze muganda simanyi. Yamutudde ne mu loogi I don't know even Kampala. Ye yandagidde ebyo birungi. I don't even that guest house where we are. Lyaneza bamuwadde ensawo ye alabe oba ebintu bye mubiri n'ategeeza nti mwebiri okujjako ssente emitwalo 3. Don't scared these people. You scared for God. A bag and your grandchild today. Bwe tuuseewo ku loogi omuwala gwe togotekene yate ayagala kulabikira kamera zaffe ategeeza nti bano baze ku saa 12 ng'obudde bukedde Sentamu n'apangisa akasenge n'abategeeza nga wagenda okumuwa olunaku lulamba wabula balabidde awo ng'omuwala yeekyanze. Nsamba Kulaishi yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.